Abazigu b'ebijambiya balumbye amaka ga Haji Kavuma Sulaiman Nakabugobbira ne batematema abaana be nga mu kiseera kino bapookya na biwundo. Naye engeri gy'ataddeko masiki ya bbulu bw'ati tosobola mutegeera nti ani abadde ayambadde na kikoofiira ku mutwe. Ngeri nganga kale ebimu ku by'obulwanyisa bwabwe nategeddemu jambiya. Obulumbaganyi buno bubaddewo ku ssaawa 10 ng'obudde bukya ng'abazigu bano abakedde batemyetemye bawala ba Haji Kavuma babiri okuli Nabulya Zainabu ne mutowe babiri Nusura. Babadde babiri kati oliwo eyabadde munda najja n'amutema waneeno ku nkoto kati oli n'aluzinga conscious then nze n'ensigala nga nkutooli ate oli n'asinza amaanyi n'alyoka nkuba ennyondo wano kujja ku mutwe. Wao omwana babadde bamusse babukubye ennyondo ku mutwe kati buzzeemu emabegako bubadde busirise. Mukyala wa Haji Kavuma nga Ejali Nakagwa atutegeezezza nti abazigu bano bakonkonye ekisenge kyabwe nga mu kuggyako ettaala yalabye omusajja akutte ejjambiya n'amulagira okuggulawo bw'atyo n'amulalika n'obutaleekaana. Kwase n'akonkona ogusoose nembuuza ani akonkona ekivuddeyo nempita omwana nempita Rukiya nga tayitabo nempita Nusura nga tewali ayitabo. Ngenze kulira nga kirira amadaala nadda wansi kati bw'atuuse wansi ngenze kulira nga agwa bw'agudde omutima ne guŋŋamba ono agudde wano si waawano. Baabaana abatemeddwatemeddwa babadde bagezaako okutaasa nnyabwe bagamba nti bavumbagiddeko omu ne bamukuba engwala kyokka munne yabadde akonkona nnyina we yatuukidde n'akubako omu ennyondo ku mutwe ate omulala n'amutema oluvannyuma ne babuuka ekikomera ne badduka. Emabega najja nakwata muganda wange nze nenzija nange ntaase muganda wange sategedde musajja gye yavudde nankuba sategedde nakye yankubye nengwa ku ttaka ng'omusaayi gutandise okujjaawo. Then nze bwe bakubye endulu n'enfuluma nga nzija nadde ndi mu puleyo ka ne mutega engwala nangwa ne mukwata ne munyweza bwe nti kati muto wange najja naye nanyambako naye nga wetukuba enduulu kati bwe batuuse owokubiri najja n'atema omwana oli n'agwa kati nangoone gwe nadde nkute nankuba wana ennyondo ku mutwe. Ne Haji Kavuma aliko by'annyonnyodde ku nsonga eno bw'atyo n'asaba ab'ebyokwerinda okwongeramu amaanyi kuba guno si gwe mulundi ogusoose ng'ayingirirwa abazigu. Mulundi gwakubiri gwakusatu ngenda ku poliisi banyina ennyumba nagenda eyo baali bazibba baali babbayo neŋŋendayo kati kitegeeza lipooti n'akagiwa poliisi emirundi ng'esatu. Bwamaani nyera tutaga poliisi bagiteeke wali eri mu ssenta kubanga mu ssenta tewalabadde ne poliisi twetaaga buyambi kubanga wofuna ekizibu obeera olina kgenda ate eri wala nnyo. Bano ebyabatuuseeko babinyumyanga lutabaalo okukosa n'obulumi obwabatuusiddwako nga mu baasimatuse mwe muli ne mukozi munnaffe Kizza Peter ng'ono mulirwana wa Haji nga mu kugezaako okutaasa ab'ebijambiya bamutunuzzaamu ejjambiya ne bamulagira okudda mu nnyumba nga bw'annyonnyola. Twayanguye mangu okusimuka tujja tugenda otuuka wabweru nga mu butuufu embeera mbi. Tejjambya babadde babiri bambadde ekikoofiira ku mutwe ne masiki ku mimwa. Atugamba muddeyo mu nnyumba aleega ejjambiya. Nzirayo mu nnyumba tetuyina yadde kisoolo tugenda okufuna ejjambiya. Manyi tugenda okufuna munda omuggo tujje tugobe nga bagenze. Poliisi okuva e Bulaga etuuse amakya ga leero n'embwa enkonzi y'olusu nga waliwo ennyumba emu eno mweyingidde ng'eno wasangiddwayo omuvubuka Kawuma Timothy n'akwatibwa era n'atwalibwa ku poliisi y'e Bulaga okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Nsinzira ku mutabani wange nga bw'atambula entambula ye mba nsobola okubakuulirako ekitono ky'emumanyiiko. Wabula bazadde ba Kawuma basigadde bakukuluma nga bagamba nti mutabani waabwe bamulanga bwemage. Naye ng'omwana mbeera naye era oluva ku bintu bye gundi bw'abireeta kiddako kwera.